Okay. Nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG agwa tulaba Joseph kwa tulaba mwebale kubanga mukola emirimu egy'enjawulo kimukola ky'amaanyi biri abiri mu ebiri abatutaatya Constituency tambula bulungi okutwalira wamu so far so good tutambudde bulungi ennaku z'omwezi 11 mwezi gwa January omwaka tugutambudde ko mpola mpola weewaawo olunaku lwaleero sigera kwogera bingi nnyo ensonga lwaki nsazeewo ndeete oba samoni ya my sister Gabriel Ntaate sigireese nti as a YouTuber or a blogger nakye njagala okufunamu eno someone ekugamba nti alina amatu osaana owulire alina obwongo tegeera. I've been following Gabi Ntaate mpola mpola ng'ejja akola emirimu gye nola nti mwana muwala muto alimu ekintu ky'obwa Katonda ne music gwakuba. When you listen to the song lwasembi okufuluma balise amlese waliwo oluyimba lwatambula nnyo lumusinga omumanya lubayita awo lwe yakola n'ennyimba nnyingi ez'enjawulo olaba nti ali mu line ey'okukkiriza mu Katonda, a line entukuvu. So yesterday I was nawadde ku live ye eya Facebook yapostinze n'agamba ajja kubeerako ssaawa 12 z'akawungeezi n'abadde ku live ye eya Facebook nga awulira ekigambo kya Katonda. Omulamwa gwe abadde awulirako oba ogwabadde omukulu gwabadde nti Katonda akomawo nagamba Katonda God is collecting his elect abantu be essaawa ne wetwogerera ali mu kuŋŋaanya bantu be abaligenda mu kkubo ettukuvu. Njagala muwulire ebigambo bino bwenkugambidde nti alina amatu asaana awulire. Gabriel Ntaate yawumula emirimu gya TV kyesimanyi oba yadda mu kufokasinga ku music we owa gospel nakuwulira ekigambo kya Katonda. Wulira ebigambo bino nkomewo. Mukama Katonda essaawa eno ayagala nnyo ggwe ali eyo okumanya nti amadda ge gasembedde. Kituufu as people may constantly say ebyo ebigambo babyogera dda kuva dda myaka 2 nga batugamba mukama akomawo naye ate olaba gwe ng'omuntu ng'oli mulamu ng'okula njagala otegeera ekintu kino we wali okula ng'olina emyaka 4 bakugambanga thank you Jesus. We wali okula ng'olina emyaka 4 bakugambanga nti akaseera kasembedde akamukama kitegeera oba bwe wali okula wakiwuliranga nnyo naye tekyakustoppinga kula. Ntegeeza ki? When you were 4 years old you were told that the coming of the Lord is near, but it didn't stop you from growing. Even then, I mean, even though he did not come at the time you were 4, but today oyimiridde wano oyina emyaka 32 did time stop? Which means nti wali eri yes kwali kumpi naye maybe tekwali in that particular time naye omanyi otya nti kati nga bw'osembedde kaikana akaseera ke bayogerako okitegeera. Bwe wali oli myaka 4 ng'okuze mama wo era yakugamba nga omwana wange akuze kyogamba wano ng'olina emyaka 3 oli kati mukadde nedda naye ate era oyongedde n'okula, meaning you're coming closer to old age. Naye ate nga wali mwana mukyera nga balaba omwana wo bambi akuze, so ekigambo akuze kyakwogerwangako naye nga tekitegeeza nti ku myaka 4 wali okaddiye okitegeera. Ne ku 3 kati gw'olina tekitegeeza nti okaddiye, wabula neera bwe tunaakulaba ku myaka 8 tujja gamba mukazi akuze era akaddiye okitegeera. Ate era waliwo abaganda ekigambo kye bagamba nti buli we tugattako emyaka buli we tukula tusemberera amalaalo gaffe. Kitegeeza nti it is only self-explanatory that the more we grow, the more we get of age, tuba tusemberera nti newona batofudde ku myaka 2 kasita onaatuusa 9 oba osemberedde ddala amalaalo because era oba onaatera okufa okitegeera. So tutegeere amadda ga Mukama nti gayinza obutaba olwaleero naye nkukakasa nti kyekyategeezanga nga tulina emyaka 4 nga bagamba Mukama dda
siche kitegezo olwaleero mbutuufu the time has narrowed down. Time je twalina nga tulina emyaka 8 gino kati giyiseewo emyaka gisusse tekyafaanagana nga time eriwo kati. Ekituufu Mukama akomawo. Mbadde nsoma Ezekiel olunaku olwaleero nga Mukama atuma Ezekiel eriba Israelites nga amugamba nti the Israelites are rebellious. They are a rebellious nation. Genda yo obagambe ebigambo byengendo kugamba. Wabula tofaayo oba banaagaana oba banaawuliriza. Gwe kola ki? Gwe bagambe. So God knows that not everybody is going to be willing to take the gospel. However, you will still hear it and you have nothing to do about it. Okitegeera. Gospel ya Mukama ogenda jiwulira ate tolina kyogenda kikolera. Tolina kyogenda kikolera. Kale gwawulira n'otwala Mukama akuwa omukisa era olaba obwakabaka bwa mu ggulu. Gwawulira n'otatwala tekigenda kujjawo mazima nti Mukama dda ate ng'agenda kujajinga. Okitegeera. So essaawa eno n'ebintu byonna ebiri mu kugenda maaso mu nsi biraga inti amasembera amadda ga Mukama gatuuse. Ebintu byonna ebyesitaza ebiri mu kukolebwa essaawa eno nga mbutuufu lwoli bayinza okugamba ebintu nga bwe biti byalingawo ng'abantu babikola naye essaawa eno babikola tebakyabikkirira. Ebintu bikolebwa mu lwatu naye ng'ekyawandiikibwa kyabyogera nti birikolebwanga awatali kuswala. Abantu bakyeyongera okukola ebintu ebyesitaza sijja nagamba abantu ffenna tukyayongera okuggwako ensonyi. Wabula kikuyambye ekigwe okubeera ng'ofune praise yensi naye ate ofiirwe obwakabaka bwa mu ggulu. Bannanga abagenda mu Geena tebalowooza kigenda kubeera smooth ride, bagenda twokya tuggweewo. He has a reason as to why he is warning you against getting that verdict. Ayina ensonga lwaki agikugaana. It is going to be horrible. It is going to be horrible. Akugamba, may everything you do, whether you eat, whether you sleep, whether you do buli chokola, let it be for the glory of God. Ainesonga lwaki akugamba, connect everything that you do to his glory. He has a reason as to why he's telling you to connect everything that you are made of, everything that you do to his glory. Tukeera buli lunaku ne tutambula ne tugenda mu bintu byaffe ne tukola ebyo ebitukwatako ne tugenda mu mirimu gyaffe ne tulaba bikwano gyaffe ne tumitinga abantu abapyana naye ensi tetambula mbu fuwa terina gyeraga. Ensi erina gyeraga. The world was planned way before you were born. God planned his world. He planned time. Bwe yayogera n'agamba nti until every ear has heard and every buli omu ng'ategedde nja kusituka nkomewo. Try to Google yajja. Find out how many places in the world have not heard about God. Whether banamita the English God, the English religion. How many people haven't heard? Emyaka egiyise mabega. There were so many places, so many countries, so many backgrounds that had not heard of God. It was news to them. Ngagabanga mawulire. Naye we twogerera bawulidde. Kati gw'osuubidde nti Mukama mu ggulu alinda ki? Bannange, olunaku olwaleero mbasaba tubeemu okutya. Tubeemu okutya okw'okugenda mu Geyeena bannange. Let us fear the idea of hell. It is worth every tremble. Olunaku Mukama radda akugamba nti lunaku lulungi eri abo bagenda okugenda mu ggulu. Okitegeera lunaku lulungi. However akugamba tilugenda kuba lwa ntiisa.
Nti wagenda bera wo kuyuguma wagenda bera wo kukankana banange tutiye idea ya geyena nze ntaate essaawa eno sikola bino nti banange nze njagala wabeerawo abandaba nti obanze ndibiikira nze banange ebyo tebikyayina mugaso nkolerera ggulu nkolerera kubeera ku sayidi ya Mukama gye yeenyumirizaamu nti antunuulira n'atunula eyo mu ggulu n'asonga nga bw'aba ayawula gye naayita bw'aba alaba nti pulaani yange yakuyita Nakawa agenda n'atuma ejje Nakawa n'agamba musengule emmotoka gindi ne gindi oli abadde agenda okuvuga ebifuuso mu mugambe kati mayindi ye emuyise n'akulabye omwana wange agenda kuyitaawo ate oyo omwami oyo avuga bubi. God is preserving his elect. Essaawa eno ebintu bingi bigenda mu maaso byesandyagadde kubeera mu nti mu live eno mbirambulula nnyo. Prophecy is coming true. Ensi eggwawo zikusanze gwawulidde n'abaddeko ku live eno mbutuufu n'otambula n'ogenda n'omaliriza nga tofunye mazima era nga tokyusizza zikusanze. Gamazima gali nti whether you take it or you do not take it, heaven and hell are going to happen. God is going to return. Era akugamba mu Bayibuli nti abali babakkiriza n'abatalikkiriza mwenna mugenda kundaba. Eyali anjagala n'atanjagala mwenna mugenda kundaba. Eyakola obulungi n'obubi mwenna mugenda kundaba. Ayagala n'atayagala mugenda kundaba. Mwenna ayagala okundaba n'atayagala kundaba mugenda kundaba ate nga temwina kyakikolera. Mwattu bigenda kuba bizibu nze mbabuulira. Kana akaseera komala n'entaate ng'olaba mutaata naye byatubulira oyo wa Mukama tubitutu. Gwe awulidde n'otegeera otambule n'amazima Mukama akulabe through this akutuuse ku bwakabaka bwe. Gwe atayagala era ffe tetugenda kukaka obudde tetubulina. Luli baatugamba nga waliyo emyaka 1000 mbalayirira emyaka 1000 tegikyaliyo. Indeed he says for no man knows. Teri amanyi lunaku lwalidda oba ssaawa. Naye era mu Bayibuli y'emu nga yakamala okwogera ekyagamba nti but there will be signs. You will know that the time has come. Because God is fair. The Lord we serve is a fair God. Tagenda kugwira bugwizi ateeka. He makes sure that you were given a chance to choose. Nebo ayagala olunaku olwaleero n'agamba mu nsi siina gwe neetaagamu kati njagala kugisaanyaawo agisaanyaawo in a blink. Atusaanyaawo, he has the power to get rid of us in a blink. He is not doing it because he has loved you and he has loved me. Nze bannange Mukama njagadde. Wano wentudde ndi ku bujulizi. Ndi ku bujulizi, so I know of what I speak of. Naye nga ate obujulizi bwe ndiko mbumanyi nti si tabumpadde so nzije neerage bannange nze singa mbalagako Mukama byakoleta bana. Si bwe bujulizi bwampadde okuwa. He is making me go steps and steps so that I may be able okutuusa ekigambo kye yampa. Obuyitibwe callings are real. Abantu bayite. Callings are real. Anointings are real. Kuliko abantu abalina amafuta ag'enjawulo. But it does not make you special gwali eyo ng'olina calling. Oba gwe olina omukono gwo nga bw'okwata ku bantu bawona. Oba gwe oyogera ekintu nekituukirira. Oba gwe olaba ebinaatuukawo. Mukama yalina amaanyi. Naawe alina omukono ogukwata ku bantu ne bawona. Naawe osobola okukwata ku muntu olwaleero n'atawona. If the Lord does not will it, it will not happen. Nawe alina okwolesebwa ngo you see visions. Osobola ogyogera vision negaana singa Mukama atuuka n'agamba kati saagala ebeerewo. Tukolera ku peesi ye. Temumanyi ngeri gye neegayiriddemu Mukama Katonda wange lwaleero kumpa bigambo ye byayagala wabula esse ebyange. Basonga ku ggwe nti oyo yaliko ebisiraani. Naye we bwatuuka nga bafudde nga bagenze mu realm endala. Lazarus was in Abraham's bosom.
mu bitibwa eby'ekitalo omusajja omugagga Byandale yali aweebwa ebitibwa ku nsi kuno nga bw'alinnya mu kifo bagamba King Gundi atuuse simanya Doni bikoze bitya ng'ali eri akaaba nga yeesittaza nga Mukama tamukubako liiso n'ali muzaako omusajja n'ennyiike nnyingi yakaaba n'agamba ati Abraham munyambe mu nzigi eno gye ndi munteekewe muli era Abraham yamuddamu n'amugamba ffe tetulina buyinza bukujja wooli kuteeka we tuli ate naffe tetulina buyinza buva we tuli kujja wooli tebikyaliko kasente tekukyaliko linnya wali zigenda bba sente zo tezigasa muntu n'ogu ng'erinnya lyo Mukama talimanyi kubanga Mukama ku lunaku luli agenda kutuyita mannya kaakati gwe nagundiise gundi Mukama eriri anaaliyita. Are you sure the Lord will remember your name? Oba naku generalizinga nti bana abakozi b'ebibi saidi eri ng'ali enayita nti Susan oyo mwana wange nti Kyomugisha oyo mwana wange wabula nga bw'atuuka kumwe Babyandala simanya amwalinga mulina mannya ki simanya biki simanya Gundi simanya Doni wati simanya baba nga baba gatakakala amanya ga sente wano ng'aba generalizinga the rejected nga mwe mwine erinnya the rejected baba yola buyozinga kasasiro ne bateeka saidi eri abagenda mu ggulu tebagenda mu kirindi tebabalimba tebagenda bayola buyozi nga bayola popcorn abagenda mu ggulu tebagenda bayola nga bayola popcorn naye abagenda mugenda nga popcorn ate nga tezibaluse mugenda mu kirindi kyokka nga abagenda mu ggulu bagenda kuba omu ku omu Mukama bwakunanika engule eyakayakana bwakunanika engoye ezakayakana bwakuyita erinnya bannange bigenda kuba bya birungi bulala naye abagagga simanya abakozi mugenda banga popcorn nga tezinabaluka nga babayolayo buyozi bayiwayo buyiyi nga mulinga akawunga akakyalimu ebikola ki akawunga kana akakyalimu ebiri hard akawunga kakatayidde kebagaba kusomero babega bubezo bagwa ofunye eri party eringa eva mu dduuka straight paka musowaaniyo wamanyi wewawo ndowooza nga bwe kugambye nti alina amatu asaana awulire alina amaaso asaana n'alaba otugenda wazibu tuyige tususiza okuwemula tususiza okumukola gagamba aganene tususiza okuswaza bannaffe betubeeramu tususiza empisa oba n'agayisa agabi abawulidde ebigambo ebyo yabulidde ebigambo bingi byasawa nga namba nenze nkugiddemu eddakiika ezo 10 azowulidde alina amatu asaana awulire alina amaaso asaana n'alaba. I thank my sister Gabi Ntaate bawala batono nnyo abagenda okuvaayo okulabika nti batereeza abantu abamu mu layini bw'owulira ebigambo ebyo toyinza kusigala kyekimu muganda wange toyinza sigala mu mpisa ze zimu z'obadde oyisa mu banno ku mirimu gy'owangalira gy'okolera n'ab'ekika n'ab'eŋŋanda abataaze okuwulira ebigambo ebisinga ku bino genda ku page ya Gabi Ntaate ku Facebook page kwali oba genda ku YouTube channel ye bagiyita Ntaate kuliko ennyimba ze ez'enjawulo ezizimba omwoyo ali akayimba kasinga okunyumira kagamba wano we waluma so baganda bange mbeera bwetyo bweri kyenyumbadde nyiza obbagamba ebigambo byemuwulidde sibitaddera okuba nti njagadde mu following njagadde tuyige because ebigambo byawulidde byabadde bikwatako as a youth omuwala omuto okulabika nti asobola ovaamu ebigambo byamakulu bwebityo so byebyo nga kutegeeza nti mukalune Global Service kutegeeza nti muganda wange agenda okukola e Dubai emirimu gyegiri security guards ba cleaners ba supermarket helpers ne ba cashiers ba receptionists ba security guards emirimu gyegiri enamba y'essimu eri wansi awo gikubeko yogerako n'omukulu bayita Mukalazi Michael
oba ne Nalongwe nabaziri bbiri zokka ezo ziri wansi zolina okwekakasa zoba olina okuyitako zokka zolaba ku screen ya wansi ziriko mu Calnet. Then nkutegeeza nti muganda wange ku kamera lwaleero Serumaga Ulba tabaddeeko yebuzaabuzizza naye ajja kudda byebyo byenyinza okuwa olunaku olwaleero sinza kuba nga suka wano. Edith Nanyonga ku sound ya kirimu sina kirala Akiramu Bwanika Namugera owa Bands Production musajja wamanyi ku YouTube munonyeko ngene mu subscribing abagala ebintu biri mu sci-fi scientific bikoze bitya YouTube channel gye biri. So awo sigino nga subscribe ku Track Extra UG mbere bulungi mwera.